Bismillahirrahmanirrahim. Tugenda kulaba ku mikazo egy'obufumbo oba lwaki tuwasa oba okufumbirwa. Mu kyo mulimu hikima, mulimu ebigendererwa eby'amaanyi ebiri adhimu ng'ate ebirungi ennyo lwaki tuwasa, lwaki tufumbirwa. Nga mu kisooka nabagamba nti okuwasa ssuuna ya mubaka oba nkola ya bannabbi, so nti oba okikoze oba otadde mu nkola essuuna ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga ye ne Aisha baamubuuza ebintu nabbi biki by'akola nga ali eno ewaka, ne boogera nti nabbi asaala ekiro, nabbi awasa abakyala be. So nabbi ye n'agamba ati nze nabbi mpasa, naawe mulina okukola ki? Okuwasa. Nkola ye singa oba owasizza oba otadde mu nkola ssuuna enkulu ennyo ku ssuuna z'abannabbi bonna. Ensonga ey'okubiri oba omugaso gw'okubiri gw'okuwasa mu kyo mulimu tahsinul farji zawjain oba tahsinul furuji oba hifdhul furuji bih. Mulimu okubeera nga okuuma obwereere obw'abafumbo ababiri awo, singa omuntu aba awasizza oba omuntu ng'afumbiddwa aba akuumye obwereere bwe obutagenda mu haraamu, obutabukozesa mu mbeera etakkirizibwa mu madaala ga Busiraamu oba gy'afunamu omusango mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. So nga ekisinga okuba ekirungi owase, olye oba bakulye mu bulungi nga ofunamu empeera, onyumirwe naye ng'onyumirwa ofuna empeera, si kunyumirwa ng'ate oli mu misango. Ojja kunyumirwa wano ku nsi, ku kiyama okaabe, naye bw'okikola mu butuufu bw'okukikola n'owasa omukyala wo, ojja kunyumirwa ku dduniya ne ku akhira obeere ng'onyumirwa. Ensonga ey'okusatu mulimu kye tuyita nti hifzul ansaabu, okubeera nga tukuuma emisaayi oba okukuuma olulyo. N'ofuna omukyala nti omugye oba mu baaki oba bangabi n'omuleeta mu bengo, n'owasa omukyala n'amanya nti ono mukyala gundi, era bw'obuuza dda omwana agamba nti omwana wa gundi, mutabani wa gundi. Naye bwe tunaabeera nga tetukoze ng'ekyo, ojja kusanga ng'omwana wo bamukuliriza mu baki, omwana wo osuddesudde olina abaana nga 100 oba abakala 2 naye nga buli omu maama mulala bali eno, naawe tosobola kubeera ng'olabirira bantu bo. Naye wano kikuyambako okubeera ng'oleeta omukyala n'obeera nga weekuliza abaana bo, nga muteekawo unity, n'oteekawo infaaku ng'olabirira abaana obasomesa kubanga baana babo. Naye bw'onaabazaala eri ojja n'akubira essimu nti omwana mulwadde nga tofaayo. So nabbi kwe kutukubiza okubeera nga tuwasa, nti mu kuwasa omwo mulimu okubeera nga tukuuma ansaabu oba endyo, olw'okuba nti mu kukuuma olulyo mulimu yahsulu biha ataarufu, okumanyagana n'otegeera nti ono muganda wange, ono mwana wa muganda wange, ono mwana wa gundi. Naye otakola ekyo ojja kuyita ne ku mwana nga wa muganda wo nga tomanyi nti mwana wa muganda wo. Naye bw'aba yaleeta omukyala ewaka omanya nti bengenda osangayo either mukazi we oba bawala be oba batabani be, naawe oleme n'akola luusi okwane n'omwana wa muganda wo nga tomanyi nti mwana wa muganda wo. Ekyokubiri ataawuno, okubeera nga okuyambagana. Omwana wa muganda n'ajja n'agamba nti bamugobye, n'obeera ng'osobola okufaayo okwayo school fees nga omutegeera bulungi nti ono mwana wa muganda wange, naye nga tomumanyi, bajja na kumugoba nga gwe kennyini gwe headmaster gw'ogoba n'okugoba nga tomanyi nti mwana wa muganda wo. Okubeera nga kujjawo okubeera nga tuleeta obuvuyo mu society n'okulwanagana. Mulaba abantu abatingana, oli ayagala boyfriend we, mpozi girlfriend we, mpozi oyo mukazi nze namusookako, ne balwanagana. Naye omukazi we oba omuggyeyo nga mukazi wo n'omuwasa, teri asobola kuvaayo akuteme lubale mbu ye yamusookako. Ensonga ey'okuna mu nsonga lwaki tuwasa mu kyo mulimu okubeera nga yahsiru biziwaaji min al ulfa wal mawadda wa rahma baina zawjaini. Kireeta okubeera nga kireetawo unity, okwatagana
wal mawadda ne laavu wakati w'abaagalana ababiri, wa rahma n'okusaasiragana. Ti omukyala gw'owasizza ojja mufaako ng'omuwasizza n'omuleeta ewuwo, kubanga singa anaasigala eri naawe ojja kulowooza alabika yena abalala baakuula ayagala kunkuula, tulina okumufaako, tujja kumufaako kiri awo. Nze kangule engato, mulala naagula ebizigo. Naye bw'oba omuleese wuwo, it is your responsibility nti buli kimu oba okyetiise, olina omwambaza, olina omuliisa, olina okubeera ng'omunyiriza, omugulira ebyokwebyula, biki byonna responsibility yo. Amanya alidde, mulwadde, mujjanjabe, naye wali aba ajja kubonaabona nga tomuwasizza. Kyova olaba Nabbi yabeera nga tukubiriza okubeera nga tuwasa. Era wa fil aqdi, era mu kuwasa sirru ilahiya, mulimu ekyama ekya Allah subhanahu wa ta'ala, nga kyo kya Allah adhimu, nga kyamaanyi. Kyova olaba Nabbi yagamba nti idha qaddara Allahu ulfa, amanyi tugamba nti idha qaddara Allahu ulfa fayahsul baina zawjaini bimaani liwudda wa rahma. Allah singa aba ageze n'ateekawo okwatagana wakati w'abafumbo ababiri, ate olabira ddala amakulu g'ekigambo, oba olabira ddala kye bayita wudda, love, wa rahma n'okusaasiragana. Tekisobola kubeerawo wakati okuggyako nga osoose nikah oba ziwaaji. Kyova olaba nze abantu mbakubiriza, omuntu yenna niwaba nga akwogereza nga tayogerako mu kyakuwasa, kiba beta omudduke nga bukyali, kubanga omuntu ajja kuleetera okubeera ng'olumizibwa. Obudde bwa bwonoone, ebiseera bya byonoone. Omuntu yenna ng'akwagadde, omukwano gwennyini, omukyala ng'omukyala talina na kuba na laavu kumpi. Kale ng'omusajja, mukyala alina okwagala, naye laavu esobola okuggyawo omuntu akuwadde amahale, oba y'omuntu gw'owadde amahale, omuntu w'omuwasa, abadan oba olina okumwagala, labudda ki, oba olina okumwagala, kubanga ye mukyala wo, wakkiriza munda yo mu maanyi n'omuwa amahale go, naawe olw'amahale gajja kubeera ng'ofaayo nnyo. N'omukyala ono gy'agamba kasajja yanziggyayo mu bangi n'anondayo n'anziggya ewaffe n'andeeta ewuwe, kamwagale, laavu n'ebeera nga eyongera. Era mu kuwasa mulimu alqiyamu bil infaaku, okuyimirizaawo okubeera nga omuntu ateekawo okubeera nga alabirira mukyala we nga wama yastahiku min kaswati, mu kumwambaza, wa maskani, okumusuza, amufunire w'amusuza oba amupangisiza, bil maarufu, mu mbeera nga abikola mu bulungi, kubanga mukyala wuwe era baguba ku muzigo, bo batyo bwe badduka. Ensonga endala eyaki tuwasa mulimu okubeera nga yahsil fil ijtimaa'i zawjaini min qiyaami albayti wal usra. Kiyambako society okubeera nga, oba kiyambako abafumbo ababiri abo era nga bayimirizaawo kye tuyita famire, famire oba enju oba amaka galina kubeeramu abantu babiri. Era agamba nti ago amaka ga gundi, aga mukyala gundi, Mrs ne Mr bwe bakola abo amaka. Naye gwe omusajja osobola okuzimba ennyumba naye nga temuli mukazi, era esigala nnyumba hatta ng'omaze okukwasa ne gafuuka amaka, ago amaka ga gundi nga mulimu omukyala. So kiyambako okubeera ng'omuntu amanya ensimuko ye, okuzimba famire ye n'okumanya huwa no, kubanga kye bayita nti obufumbo nawaatul qiyaamu limutami'u wasalahihi, obufumbo oba okuwasa kimu ku bintu, ensigo eyimirizaawo society n'obulungi bwayo. Naye bwe tunaabeera nga tetuwasizza, yasanga n'abaana nga bonna bali awo byabwe, abakyala bali byabwe, ng'ebyaliwo ku mirembe gy'ekijahiri, ng'obusiraamu tebunaabeera nga bujja. Ensonga nnyingi nnyo lwaki tuwasa.
era mu byo mulimu ebintu omukyala okubeera kamanya ta'allamu anna al-mar'a fi baytiha amalan kabira, okubeera ng'omuntu amanya nti omukyala w'anaabeera ewaka akola omulimu gw'amaanyi era muntu wa mugaso nnyo wa muwendo ng'akuli ewaka okusinga okubeera nga omukyala ali bweru. Omukyala w'abeera ewaka olaba engeri gy'akolamu okulabirira abaana singa omukyala omuzaalamu abaana ng'ali eri gwe n'akuwa abaana wano era nga tosobola kubikwasaganya byonna, wabula Nabbi n'abeera ng'aterawo okubeera nga tuwasa abantu abo nti era bw'oba omuwasizza n'okubeera ng'omusembeza kumpi w'oli, obeere ng'omuwa infaako, omulabirira, omwambaze, obeere nga omuliisa, obeere nga omwagala n'okubeerako omuwa keya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Endala tujja kuzaba omulundi oguddako insha Allah.